emikolo ogiyimbyeko shows okubyeyokko abantu music woba mu receivinze otya olaba nga bakwagadde bakwaniriza mu ndongo eno nze mu bunafu bwange muno ninamu amaanyi gange ge neemanyiiko nze omuntu watuulaawo nga woyimiridde wano fiiki mukwano tosaba butantegeera ne waba tondabangako nga gwe gusoose era watrisi ovaawo ng'okkiriza nti owange omwana wa ddala naye nga sewa ne baba bakwogera sayinza butakitegeera mangu naye gwe funa chance otuleko wootudde nkuyimbiremu ojja kitegeera nti ne mukenenva sooka otuweemu gwe bbaayi akayimba kaffe akapya zikiriza okugamba nti nkwagala ddiya isusa neddiba biva ku mutima enkuba nti eyitiridde tofaayo tukole abatulaba ekuba Mami bye, ngenza ne darling, daddy bye. Oh, mwena kajambo, ngenza ne darling. Kati ne bwampita kugwa kono, oba ku ddyo guno omubiri gugwo sebo. Hey, bye, ngenza ne darling, mwena kajambo. kale ye SHIRAH SSEKYANZI gwe tuli naye eri wano ku Live Avenue tukwatidde wano wabweru mbazza tona ali Masaka naye ffe bemulaba enkuba etugwereddeko bannange ennaku tulabawo ntobye era nze kambabulira ebigambo byange bino bantu bange singa mutuwagira nnyo kubanga bannange ennaku eri mu ndongo. Anyway, SSEKYANZI lya tata wange lya tata SSEKYANZI family muyinza okuddayo nze amanya gange ddala abaddala nze nabasumba muyinza okuddayo ne mugamba ate bannange SSEKYANZI yafuna dda kyenkana nninganga naye okyali awo bwoti omuntu oyinza okuvaeyo ng'oli w'amaanyi bulungi ng'oyimiridde nga li SSEKYANZI olyetwalira mweno muddaawo. Okay, SSEKYANZI olina emyaka emeka? Ogambye ki? Jogere ensi ekutende. Ensi ekole ki? Nti oli mukyala naggwano mukyala yeddira ente. Kale gwe olaba ninanga emeka bw'oba otunuulidde? Simanyi olabika olinanga 2. Ng'ompadde mingi. Oyagala kubanga Pretty Nicole? Emyaka ng'ompadde mingi. Naye gwe sooka otunulire bulungi. Kisaleko nkuwa 3. Netegereza. Ogambye ki? Ate olinyisa birinyise. Kyokka nga bambi ebyaddala ndi shebebi eshebubu ye mulinde ku birthday njaji bagamba. Kyokka sikuzangako ku birthday. Lwaki? Sinafuna ssente. Tugikuza bulidde. 27 omwezi ogwokusatu. Naye nga bwe naaba nfunye ku ssente nja gikuza mbeera tuba tubyagala lwakuba olumu tuba tweyisaako nga tugafere tukuza nga tokuza otya nga ssente weziri oba tolina ssente ye tugikuza bulidde buli mwezi nga 27 omwezi ogwokusatu. omwaka gutubuulire omwaka we naaba nfunyeyo aginkolerako olwo nja babuulira emyaka gyange. mmere kyekuwoomera? Mpomerwa akamwanda akazungu n'enkoko nga nganda. Tolya zino zi ofule y'enzungu. Saba nologola banze neerobooza mu bwavu bwange. Omanyi otya nti eno gye bampadde nganda? Manya. Oba gy'oteesalidde togirya? Nze ndikukulidde Masaka. Omwana akulidde Masaka tosaba muwa ttooke liva walala n'ataliwulira mu kamwa tests. Matters ebyeddala kati nze oyinza okunfeekinga. Obana be Masaka kati mu restaurant nga bakuleetera enkoko ng'ogizaayo teyosiŋŋanda omala buuza timuwafumbye eŋŋanda baitha nze neefumbira nnyo olaba siku njala zange sisaako njala ndi nakyo nnyo baithawo ebintu byange nga woobirabye njagala nnyo okwefumbira kyenaalya njagala nnyo okwekubira kajusi kenaalya era we mba saabyekolera sikola ddi olugezigezi awo ngenda mu hoteri nga mbagamba mpeeyo ekinyoobwa ekirimu ekyennyanja ekikalu
ngandi ebyo. So colors kyezikolera? Colors njagala nnyo white, njagala nnyo black, njagala nnyo naye nga favorite color yange bagita maroon. Eyo kale ensanyusa nga maroon yona yako obulungi yavaayo. Akyo gwokyegambye kasa tontuuza mbigambo emyaka gye ndimu. Kati gwe kyemulina okumanya nze maroon oyo yansanyusa n'omuntu nga nsabulidde maroon bannange nga amugize bulungi amudizayinize bulungi bannange binyumira. Tufundikirira awo naye kyenjagala okubuuza Shira, lwaki mwagala nnyo okuyimbisa abantu? Oba wazze kutuyimbira oba mukolo oba ku kivulu neno oyimbisa abantu oyagala abantu basituke mu butebe abalala babaga wanika kyoyina mwanika obutebe muba obutambaala mukole mutya bulijjo kumbe kibaluma. Obazze kutuyimbira lwaki oyagala tusituke mu butebe bwaffe tubuwanike tuwube obutamba mumpuubireko mugambe nti simanyi mutera kugamba biki abantu n'obabonyabonya ate bamba bonyabonya ki sabonna ebintu byonna binyuma nga mwenna muyimba. Lwaki muyimbi si bayimbi? Anti ndi muyimbi naye mba mmanyi benyimbya nabo baagala. Baba baagala bajja kuyimba bokka so si bakaka musuka mu butebe beetaaga okujjukiza. Sawa nno nkubulira olaba ekiriwo abantu abasinga baba beetaaga okujjukiza abamu babyerabira nti owange munyambeko. By then no mu mitwe bya bulijjo abantu abamu beetaaga okujjukizaako waye wano mbamu bajjukiza tubagamba nabo mutoyembirako tuloba munyumirwa naye gwe like seriously sikikolangako nze naye nze kinyumira wenda bwemuyimbi ngaakikola nze sinafuna maanyi ago manyi ntisabona balina obyewanika nga n'olimba balumanyi nnyo naye omuyimbi waba akoze ekintu ekyo kyaba yeetaaga nze mu kulowooza okwange kumanya nti ddala naye byayimba abantu nabo banyumirwa kuba buli wookola ekintu ng'okikola wekka tomanyi oba n'abalala bakola ki yensonga lwaki communication eno yeetaaga nnyo mu buli kimu ne mu mukwano by the way oyina okutegeera ogwogerako nnyo why not nze ntumireko senga kakiri bwe kiti savemu ebyo naawe nkugamba nti ekintu kino era mukiige mwenna abali abalaba essaawa zino mulina okuba nga okommunicatinga n'omuntu. Communication eyonoonye emikwano eyonoonye ebintu byonna kati mu kuyimba wano omuntu waga bannange aba ayagala kulaba ddala byayimba nammwe mubinyumirwa muli bumu yes sigamba nti n'omuntu abeera ali mu kwekolezaako naye aba oyagala kulaba ddala munyumirwa byennyimba mubimanyi kyemba ndowooza mu nze banyumirwa lwaki okitwala nti baba tebasuse mu butebe baba tebawuubyewuubye teri kintu nkuddiramu ekigambo kino teri kintu mu nsi kinyumanga kutuuka wantu kati nganze kutuuka wantu n'otuukawo nga oluyimba lwogenda oluyimba nga abantu balumanyi anti kati bali bakirabyeko dderedi abayimbi abanene baba bakimanyiira naye fe oyinza ofa okutuka ofa olw'ensonga osanyuka weewuunya olaba oluyimba lw'ensene n'olwo najjako luyimba emasaka ewaffe nga simanyi maami nti no lwansooka dda mu maka amalungi ntuuka baali bakyakuba traka tatalatalatatatata abantu ne bakuba enduulu ate nze sikatengwe nagamba oba nafudde edda nga nzuukidde ensi gy'olimu togitegeera nga nsisi bana ebinyuma kale bambi tumuleke nammwe tunyumirwe temuteekawo nnyo mbeera naffe tuba bantu nga mmwe wadde tuba tulina talents nti omuntu oba olina okuba nga munyumirwa mwenna buli wokola ekintu by the way era kano kankabannyonnyole kankabasomese buli wokola ekintu n'omuntu nga negwokikola newolaba anyumirwa binyuma nnyo ate mwenna babiri muba munyumirwa mukwano akunyumizaako wa Shira, what has been your best moment in life so far? Ndowooza sakasi nze ninamu ekirowoozo muli mu nzi nti nina moments zengenda osanga ezigenda okunyumira ennyo okusinga ku buno bu moments era ndi mukukola nnyo ngezaako neerwanarwanako ssebo kyekyo nekiteeka ku bbali neŋŋashira akayimba yimuko katwaleko wano olabe so nsuubira nti moments ennundi ziraka zindi mu maaso kati nkyali mu kasolinga sinnaziwulira kugambye sikola nko ku birthday sikola ngako kika kitegeeza moments ezo zonna zonna nzimisinga mu bulamu bwange nga mmaze okufuuka owakabi nga ninamu kasente. What has been your worst moment in life so far? Worst moment ezo nonze mu kyekyo kyange sitera nnyo ziwabudde kiringanga kumanya muntu no mutakwagala tomuteekako obudde olina kunoonya bakwagala oba bimalamu amaanyi wakamuzaalira abaana bameka ani gwe nakutuuziza nenkunyonyolako nenkugamba mutuula mu bigambo ku myaka
music wa Shira tumusangewa. Music wa Shira mumusange ku YouTube Shira Ssekyanzi. Mugende emachindi mujje wanyetese Simon Peter. Brand Times munonyeko ku internet okubulira musaba Akayimba kangajja bakayina. N'abalala bangi baza tone Stream Live Avenue toyinza musaba Akayimba kanga takayina DJ Mtesa Pro. Abaana bangi bambi abantu mwenna mubadde mukyanjagadde nga byalaali. Buli akuba olimba lwanga alikuba mwalaali. Buli fake love. Kyekyo kyokka kyenna sina fakingako ku bulamu. Nkyali waddala nammwe ate abankolera mukyali baddala abanyambako. Ku social media tukunoonyeko tutya? Social media munonye Shira Ssekyanzi, Facebook, Instagram Shira Ssekyanzi, WhatsApp byonna. TikTok Shira Ssekyanzi. Bookings tukole tutya? Bookings munonye Brand Times. Omwana oyo wemba munjagala ku mikolo naye banne buli muntu yali badde yeetaaga okulaba ku Shira Ssekyanzi nga afulumya omugole we. Ebyaddala nga si byamboozi. Akunyumiza akoowa. Shows. Buli awulyango oyagala okulaba ku mwana muwala alina show. Bakubira ebintu by'okwetintinga ate bwiki natural beauty ng'ogirabako wali muntu nayagala ajja akwate ku kisambya loozo bakirina akakirimu ngalaali. Tuwe namba. Namba ngenda bawa ya manager wange. Enamba giteekeko mu bwangu manager. Tugisomera abantu. Njaji batera ku screen. Ebyaddala enamba eyo ogiraba. Bw'ogikubako ng'oyagala nkuyimbire ku mukolo gwo. Tuulo kakane mu bitiibwa. Ogenda kulaba kyotatira kulaba alaba. Enamba eri 0757 06 76 95 w'okubira Brand Times byonna oba obimaze. Janguyiza. 0757 06 76 95. Noonya Shira Ssekyanzi ogenda bo mutuuseeko ng'okubidde Brand Times. Mikolo kwanjula birthday party bannange nze nina vibe. Bakunoonyeeko bajja kulaba emikolo entinti gyokozeeko vibe. Akunimizaako wamunoonyeeko ku YouTube nze newe mbasanga nga mwebase muzuukuka nti nze bampitamisezi nebosanga bafise emmere abanumizaako obakusa mbakusanze soko mbuulire natumaliriza mpaako tolezaala omulema mu ndongo muno nga mungi gw'omusanze otya ani yabagamba mbu mungi gye tuyitira batugambe abatagamba bampeeko nze sisaba kubanga wabaaki ki ekyakutuukako kanatomerwa tomanya ojja kweyononera akatale wano live wamma omwahe naye kati wammanze ngamba bweti nze babali babagamba nze tebannansaba ate lwaki ontuuza mu bigambo lwaki oyagala okunjogeza bye batannangamba babawaayiriza n'abantu baffe bambi babawaayira kyontunkanulira wammanze ate n'ekirala era ndi muntu mukulu so bakusa mumusabe wamma mbagamba ebigambo byange bino wammanga ate mubiwulirize nnyo nze ndi muntu mukulu era abaŋŋambi ndi waddembe okuwaakava kutugamba nti bebi mumusabe naye lwaki awantu awo tetuvaawo awantu awo tuwaleke maneja ŋŋaanyi maneja twamuganye okwetaba mu interview eno yange naawo maneja waganyewo naye nga mbadde kyeŋŋamba kale nti ndi muntu mukulu era yes sisa kwekwasa abantu nti bannaye basaba sijja bawaayiriza naye nga nze ndi waddembe okusalawo kyenjagala nakyo sitayagala ndowooza abawala twebeereremu kanjogere ng'omuwala abawala twebeereremu yes bye baddawo mbu ate bansabye baba beeyogeza babawa attention mbuno bagambye mbu babasaba nnyo balungi nnyo era babaanyi no my dears oyina right ku bulamu bwo okugamba no wewe level you get it kubanga ekyaddala mu ndongo muno mpaako tolizaala omulema abaddewo naddala ku ggwe nga si mu ndongo naye endongo mwagifuula ki wo waatali wala waali naye mu maofisi abawala gye bakola era abawala bagamba bannange bossi yabadde ampa omulimu kati waliwo ebitali lwakuba endongo abantu bagifuula nnyo nti oba kiki endongo mwe mulya engeri gyeri nnyo mu kamera lwaki bagitunuulira nnyo n'okugiwerako ekisa buli alwalako nti ate bannange naye nga bambi mwenna bino obulamu nga ffe tetuli banjawulo ku mmwe mwenna abantu tuli beebamu omuntu ogwo omuwala yenna ali eyo oba oli muyimbi oba toli muyimbi wonna wooli ekintu ekyo kikulu
level je wemanya byoyagala gwe ng'omuntu n'obulamu bwo naki kyotayagala oli waddemba okugamba yesu oba nno tubeereko nenno mu kamwa abawala oyinza okujjukako omuntu okujogera nno nga yabadde ayagala yesu nakyo kisoboka tobafosinga kwogera nno wabula gwe kiri eri gwe naki kyoyagala anti ebivaamu shira ebivaamu bitya mu yesu eyo nga buli kye bagamba yeesi anti gwenyiza okuba nga kyoyagala banaye buli muntu alina olugendo lw'obulamu ne byayagala kyayagala naye abawala ffe twagala okubakubiriza amaano fik media tubeereko nenno mu kamwa ate nno ebeera enno ng'ogimiininga wakireebye ennaku zino ekyaddala nno gwe buŋŋamba nno nze njibalanga yeesi nanti kati nanti ekirako ebyennaku zino era nga bwogambye wetutuuse naye twagala obbagamba abaana baffe ab'obuwala nno ebeera enno naku ng'ekuttu olina abaana bawala no just ndi serious ku kino olwansonga oba okyogera ennaku ekkwata toyinza nokuba gwosigo gamba paako toyizaala akalema no. Like scenarios nyingi nzifunyeeko bantu bangi nnyo bensanze eyo nga bambi omuvubuka yamuwononera obulamu bambi olaba yali muwala mulungi asomyeko wali olina n'akalimu w'omufunidde waakola omuvubuka n'amusigulayo ensonga eyo enkwatako kubanga nange ndi mwana wa buwala tera ndi muzadde naye bambi kye tubasaba abayizi abaana abato just kumanya kyoyagala kati mwate abaana bakyali abato abazadde be balina omulimu ogwo tulina okuba nga tubabuulirira kuteekateeka abazadde beesuuliddeyo ogwa naggamba kati tulina kusaba abazadde n'abaana bennyini beebeera abaana babikola olumu nga tebamanyi kyakukola naye bambi abazadde baffe abalungi abali eyo kibi bambi kubanga ekintu kyolese ku nsi olina okuba nga okiteekako obudde okumanya kiri kiti ate abaana temubakambuwalira nnyo omwana buli w'omukambuwalira ojja mubuzaako kyalina okukola ki kyalina okukugambako nga mukwano gwe abaana mubafuule ba mikwano gyammwe kubanga buno obulamu bagamba bebasinkana eyo yes omwana buli wafuuka mukwano gwo mu butuufu ate ebintu binenge egyobikolamu enjokonse omwana aba akubuulira mami kino dadi kino temubakambuwalira bambi ate kati gwe lowoozaamu nti gwe maama oba taata bonna kambuwalira omwana ate oli amusanze ebweru atamumanyi akantu ako bambi nno kakulu nnyo ba sweetheart ya abaana mubawe time abaana mubawe love kubanga bibala byammwe ya tumalirize olina obubaka bwonna bwotugamba omwaka 2023 gwakatandika kyo kye tuba tusuubira ne concert tugirinde gwe ebintu bya katonda byewuunyisa era nze sirina kintu kyesitakiriza mu bulamu nti kisoboka kasobera nga okkiririza mu katonda buli kimu kiba kikola ki sisobola kubeewaanirako nnyo nti ino yenza asinga naye gyasinze ensi nsaba ku buwagizi bwammwe nga ne mukama bwatuteramu obwangu ye wabakkiriza tewali kigaana sisobola baga nti konsati gyeri kuba simanyi naye mukama bw'abanga asazeewo byonna biba bisoboka baswiti n'olw'ensonga eyo amanya n'eddoboozi nsembayo ngambagamba yenze SHIRAH SSEKYANZI bami nsaba munnoonye ku Instagram ku Facebook SHIRAH SSEKYANZI music nalinamu endowooza y'okukyusa erinnya naye ne ng'akankireke ng'abantu balowooza ate nedda nnyini naye ne ŋŋamba kankwesa erya taata wange manyini abantu namwe mulogerereza nnyo mwana aba ali mu kuvaayo bw'ati n'akayimba ng'ate baloga kati mugenda beera muloga SSEKYANZI nga nze SHIRAH we neeyongerayo naye nasheri so live ebyaddala eri live wabawo shejjanga eri live naye nga byebyo just sigame bunira yeye yes vansagamu naye ngeera mujja kuneebagajja kale tulina botumidde wabatumidde bambi abokutumira bangi ensi yonna buli alaba sheeno ya fake media bambi mugire mu subscribing mubenga mu sharinga omwana ono naye w'amaanyi abaana b'e Masaka mubategeera ndowooza bambi ffe tujja bwe tutyo mpolampola mujja munyomanyooma bwe tujja tubeezingako tugenda okuwunzika nga tetuli bangu bakutuukirira akunumizaako watemulaba mbazira tone temulaba DJ Mutesa Pro Suna Ben tuvaawa Masaka Products abaana bangi nate tuveeyo nno nga mutugamu nosimanga abaana balina amala bajja kumalako tetujja batiisatiisa buno twasoboka lweya naye nga twadisomoka ale tuli b'amaanyi okitegedde atayagala kikkiriza ojja kuttako okukwata ku ppiro okwata oluyimba oluwuliriza ogambe owedda simboozi nti ye bayi mwenna kajambo munonya akayimba kono kalungi ku mikolo akakayimba nange mwenyini nanyiniko weetidde wesanga ne weeyitako natandisa okweyitako akayimba maanyi mwe kabaka mwanga
so bambi abali tubatiisatiisa naye nga si ebyaddala oluyimba lulungi gomanya omuntu okugamba nzekeereza okugamba nti nkwagala ddiya. What do you expect? Oba olinda kiddako oba olinda kiddako tukonga lukuyiwa gwe noddaawo ama ebyo nno mubiveeko njagala obbaagaliza ekiseera ekirungi nga mulaba Africa Media atakuumira mpeera abankuumire mubeere bulungi mweraba.